Oli ku Star FM 87.5 9 nyonyi y'eggwanga. Oli live ku YouTube no Mulongo Babirye Sarah. Oli live musanyu mu programu yaffe y'olunaku olwaleero. Assalamu alaikum. Mwebale kusiiba banywanyi bange, mwebale kubeerayo. Omukama Katonda mulungi ekiseera kyonna Omukama Katonda mulungi era zembeera ze weewaawo. Mbaniriza mu programu yaffe eno gye nabasuubiza olwaleero olwokubiri ne bagamba nti tejja kuba nnungi neyanziza nnyo comments zonna eza programu eyaggwa neyanziza nnyo. Naye ekiri wano munsabire nnyo Ntoni yogenda kukomawo ng'ennyumba bagibbyemu buli kintu kyonna. Ntoni bu headphones buli bwe wangulira simanyi oba earpiece oba gira kwene essimu yasembyeyo. Mudiri bada abubbye munnange Michael Sebalu abututte ntobumbuuza naye mbabuuzaako mikwano gyange mwenna nesooka okutumira ku bakama bange ntumira mwami Michael Balaba ogamba otya taata balenzi nentumira taata bawala afande taata Rachel yagamba luli musomo champion yekeda okumpita taata Rachel oyina engeri gyompitamu abantu bonna ne balowooza nti no nemugamba waaya fande oyagala nkuyitaani bannange tweyita amannya gaffe ag'obufumbo n'abatusaba obufumbo bakimanye nti tuli bafumbo. Abaana ba bosi be baani kuliko manyiko Michael kuliko Isaac tata Isaac tata Isaac mugamba mutya kale mbadde mbeesunze nnyo mugambye luli nali siina gaseka wadde n'akamu leero nnyina agaseka naye ate abamanyi bwe mulaba nseka ate olwo mba sigenda kuseka wadde n'akamu era bwe ntyo nga ntandikira we nabasuubiriza ddala nga ntandika n'abawala abatayagala kukola. Temulowooza nti abalenzi bagenda bamalira ebizibu byammwe. Abo abalenzi be mulowooza bamalira ebizibu byammwe nabo bayina ebizibu by'abantu abalala bye bayina okumala ate n'ebyabwe. N'otunuulira omwana omuwala ng'agamba nze nyina emyaka 25 njagala omusajja atasukka myaka 35 ng'ayina amaka nga yazimba ng'ayina emmotoka ng'ayina faamu nga si mwenzi abasajja bonna mbwa ze nava ku basajja abenzi era totawaana. N'omugamba taata we ayina emyaka emeka nga taata we ali myaka 61 n'omubuuza ayina emmotoka nga tayina n'omubuuza kulya kitaawe eri yamuwa n'omubuuza taata we ayina omulimu ogw'enkalakkalira gwakola nga mulimi ne mugamba brother we ayina emyaka emeka 38 ayina emmotoka tayina ayina ennyumba tayina ayina kiki ayina omulimu gw'enkalakkalira nga tayina. Tukozesa obwongo gwe byoyagala mu mwana wa munno oli watho bituulamu abakazi muyina kiki n'omuntu yanga tana contribution mu maka ga musajja. What do you contribute? What's your additional in that marriage? Okujja ku providing a sex. Anybody can provide sex. Tolina contribution wadde n'akamu wabula oyagala obeere mu maka bakugabirire bakuwe buli kimu. Ennyumba bw'agiraba ng'omukyala agirimu obwongo bwe ne bumulaga nti kasita nfuna omusajja oyo nange ajja kumpa ennyumba nga mukyala we gye yamuwa. Omanyi gye bavudde tugulubye n'abasajja ng'ebitogi biyulika ne tubitunga kiro ng'essaati tuzooza kiro. Sisuubira musiru ayina nnyumba na mmotoka na poloti kwegamba nga byonna ekibibulamu mukazi mbw ate ggwe weepansa essaala wakoma mukyakumeka kyeva batwala nga abasiru mu bufumbo kubanga mulinga properties ze bakutte ne bateekaawo era bagamba ntambula ogende nyumba togimanyi gye bagigulira omusingi togumanyi toyina kyotegeera. N'olwekyo mbagamba abaana ab'obuwala nammwe abazadde abalaba programu eno musomesa abaana bammwe. Omuntu ayagala ebyobwereere omutima gwe guba munafu guba tegusobola kukola. Osuubira abasajja bakuproviding bakuwe pakadi. Osuubira oyagala ow'enviiri oyagala owa business owa lifuti owaki ogenda kuba n'abasajja bameka. Nze nabagamba ebintu ebya layisi bye batunda omugeto
mwali ffe waffe batundako ku nkejje embisi oba muzimanyi ninga basena mu kasuwaani kamu kalinga ka 2 kati be babasajja bo akugulira chipusi akugulira tuma transport akuwe engatto naye ng'atengege emu nga bagisimbe bati ku mudaala engege eyo nga ya mitwalo 2 oba 2.5 era nga bateesobola tetuzisobola. N'olwekyo nkwegayiridde nnyo omwana omuwala mu kifo ky'okunoonya omusajja omugagga anaakujja mu bwavu noonya omulimo ogunaakujja mu bwavu. Sigambye ti emirimu myangu gya kufuna nedda. Naye ate baba nga abasajja obafunira ennaku 4 zisibe onoonyeza omulimu ennaku 10 oyinza okumala gafuna Katonda bw'aba akusaasidde. Emirimu si myangu era ffenna tewali amanyi kkubo lyoyinza kuyitamu kufuna ssente kuba singa twali tulimanyi singa ffenna gye tukeera. Era nze nvumirira nnyo abagagga abajja okunyumya gye nvudde waabwe. Nze nali Kabale Bugonzi nga nsiika paani bwe nava mu paani kyenava nzija e Kampala ne nkola Mulongo Garments as if Samatalova okuva mu paani okudda mu Mulongo Garments as if ne gwe mbigamba bw'anaava mu Kabalagala Kabale Bugonzi banange ssente guba mukisa. Era nvumiriramu abantu abalina ssente abatwala abatalina ssente nga abatategeera nedda. Kyekintu nakyogerako mu programu eri ewedde nti gw'alina ssente Katonda n'akusitula n'oba ng'olina omuntu gw'okozesa tekitegeeza nti gwategeera ennyo. Naawe alina ssente tolowooza nti bwongo obwo nti kutegeera nnyo naleka agamba abaavu tebaseevinga. Tuseevinga ki? Ani atayagala kuseevinga? Ani atagulanga kabookisi? Ffenna twali tuguze ku bubookisi wabula okamenya mbeera yeekuwaliriza okukamenya. Nakimumala okutuuka ne mwefuula ab'ekitale nnyo. Era nno weegumya leero n'otakamenya. N'enkya ne weegumya n'otakamenya. N'olwokuna n'otakamenya. Olwokutaano abaana ne bagamba maama enjala etutta. Gwe kennyini n'osaba akambe n'okabinula n'okamenya. Teri muntu atamanyi kuseevinga. Era mbawulira nga bagamba kolonoono abayigiriza okuseevinga tuseevinge ki kye tutayina. Okuseevinga kitegeeza okutereka ku ekyo. Naye okiterese tetuganye landiroodi n'abanja ng'osigala okiterese. Twagala okutereka naye kye tutereka kyennyini kye kitaliiwo. Bw'okitereka ennaku 2 olwokusatu ate oba ogenda kusiiba njala. Yina omwana omu yanteresanga ssente. Buli lwakusatu yampanga emitwalo 3 ne ngitereka. Naye yanyumiza nti maama manyi lwaki sikyakuteresa ssente? Natuukanga okuzaagala ate nga nkutya naye nga siina bwe nzifuna. Nangamba maama ndowooza sinnatuuka kutereka. Ne mugamba kati egibadde 3 nterese 2. Ate bw'owuliranga ng'ozaagala era tontya ngamba nkuleetereko kuba nga ziba zizo. Mulekera awo okudaalira abantu abatannaba kwetuuka. Gwe kennyini alina ssente ani yakuyigiriza okuseevinga? Gwe naye yagamba nagamba nti seevinga. Wabula walabira awo nga wooterese waliwo ezeeyongeddeko nga te ne z'oleese waliwo ezeeyongeddeko nga te n'ezeeyongeddeko waliwo ezeeyongeddeko. Kiwava watandika okutereka kiwava wagenda n'oggulawo akawunti kubanga kiwali otereka kyalinga kiwera. Naye mulekera okulowooza nti ffe abaavu tetumanyi kuseevinga. Tumanyi bulungi nnyo naye kye tuseevinga kye kitaliiwo. Weewaawo naffe abaavu abeesibye mu bwavu olumu wabawo embeera gye njagala okusomesaako ey'abaana bange abampeereza ennyo SMS etusibye mu bwavu. Omukisa gwennyini kintu kikulu nnyo. Buli muntu alina culture. Omuntu ataafuna obaako n'enfuuyirizi nga gwe either buli ssente lw'ogifuna omwana lwalwala. Buli ssente lw'ogifuna essimu lwegwa. Buli ssente lw'ogifuna lw'ofuna mukwano gwo n'akyala ewaka n'akutendera ekizibu eky'amaanyi olw'omutima gwo omulungi n'okwata ke wanditerese n'okakola ki? Kweggamba nga buli ssente lw'ogifuna tesangawo ginne waayo naye ng'okugiyingiza ogiyingiza eyo eba nfuuyirizi. Okwo kuba kusaana kutereera era oba olina kunnoonya. Nabagamba tutambula olw'okubeera obulungi tutambula lwa kubeera bubi. Waliwo omuntu omu yajja wakaligana ngamba bane Mulongo nga mutunda temuwummula ne mugamba olaba nsobola okufunira omuntu eddagala eritunda n'afuna n'agaggawala kati ate nze wano ewange limbula litya. Nangamba bane Mulongo nange njagala kutunda ne muga tugenda kukubira omukyala akuweereze. N'olwekyo abamu tuliko ebizibu byaffe
tuwalanwa okuva waka gye batuzaala, ne tuwalanwa ku banneiba, ne tuwalanwa ne gye tukola. N'otuula nga olaba glass eno weeri nga yeggwe naye ng'oli surrounded by abantu abakyamu. Eno ab'ekika tebakwagala, eno gye wafumbirwako tebaagala ogaggawale, eno bakama bakozi bano tebaagala ogaggawale, eno banneiba tebaagala ogaggawale, ne bakuzingiriza bwe bati. Beba abagamba nti mulongoze bwe mba ng'eyeerwanyerwanyeeko ng'ate enzira emabega. Kubanga ogezezzaako okulwana naye wano wooyita mu banneiba bo n'obawangula. Naye ate eno bakozi banno bo ne bakusika nga bakomyawo, eno mu b'ekika ne basika nga okomawo. Ng'ensi bwe tugiyitamu kulwanagana bulwanaganyi nayo, naye tujja kugiwangula era tujja kugiyitiramu ddala. Teweemalaamu maanyi ti kubanga oli mwavu. Era nze njagala nnyo omuntu eyeekutula ku by'emabega. Mbwe waffe tewali yali azimbye, tewali yali afumbiddwa. Ebyo byabeewammwe si yeggwe. Nange waffe tewali balina mmotoka naye nze njirina. Lwaki nze neeteeka ku abo mbuno nga jjajja wange Kifeggombe yebaseeka bali Bugonzi bwe yali mbwe nange bwe nnyina okubeera. Lwaki? Weekutule ku njegere ku sitaani oyo ow'ekika bawuza mbu ennyumba ye waffe erimu obwavu, ennyumba ye waffe erimu lubaale, empewo zaatugaana okukola kino, empewo ziwooyewooye. Ate ndaba empewo bazirimba. Olaba bagiwa omuguba gw'ente ne bagigamba mbu tukuwadde ente. Bagiwa eddiba ly'embuzi ne bagigamba tukuwadde embuzi. Ziwooyewooye nti nze Babirye Saala mbawadde ekita ky'omwengo baterewo endeku, mbawadde emmwanyi, bwe munampa njabbawa. Weetuulire onoonye ssente bajja kuzikola. Olumu tudde emabega olw'emikisa, tudde emabega olw'enfuuyirizi z'ebizibu bye tuyina ngaffe abantu. Naye nze sikkiriziganya nti omwavu aba tategeera, ekyo nedda nedda. Era sikkiriziganya nti omwavu aba tamanyi kuseevinga, nakyo nkigaana. Tumanyi okuseevinga naye kye tuseevinga kyennyini kye kiba tekiwera. Era omuntu ataafune akabonero akasooka aba asuulasuula nnyo. Emitwalo gyange ebiri nabadde nagyo wano nusu 10 kubanga tekikkiriza kuyingiza ogatteko. Wakafuna emitwalo gyo 18 omwana omulenzi omuvubuka ogenda okuva mu kulaba firimu ng'akayumba bakamenye, ka laptop bakatutte, entebe batutteko, obusaati bwo, kitegeeza ka ssente k'obadde oterese ate olina okuddamu okukagulamu ebyo ebikoze eki kati onaatuuka oddi gy'olaga. Abaana b'obulenzi temufaayo naye ensi ekuba omwana omulenzi neyeetamwa. Omwana omulenzi mpuliriza. Ekisooka nga banaakusiriwaza n'okunafuya n'okugongobaza bakuteekako ekifaananyi ekibi. Ne bw'ojja okusaba omulimu ewantu olinaga ogwana gwabadde ng'ogubbi gwonna nga gumagula amaaso nga niyo aguwa omulimu ku sayiti. Naye nga musajja wattu tonnagamagulako. Kira yenna ayogera apakuka. Kira abaana babiri ow'obulenzi n'ow'obuwala, omwana omulenzi tasobola kusooka muwala kufuna kintu. Ne bwakyama mu maka g'omuntu ng'ennyonta emuluma, omuwala bamulabira eri bambi, obuze, olaga wa mwana gwe, tinsaba ku mazzi ga kunywa, muleetere bambi omwana ow'obugenya amazzi g'okunywanyweko, otambula olaga wa nti nnoonya maama wange, bambi tuuka bulungi nga yeeyongerayo. Omwana omulenzi n'akyama mu luggya, Ssemaka ne bw'aba abadde atudde awo ng'agaaya mwanyi n'amulengera n'okuyimuka ayimuka. Nawe muvubuka olagawa, oli waawa ggwe, mazzi ga kunywa wano tewali kkubo, weeyongereyo. Lwaki mu abaana abalenzi ate mwefeeko nnyo? Edda abaana abalenzi mwewasizanga mu myaka 32 nga naffe tubeenyumirizaamu nga tuva ne mu kyalo ne tujja ne tubeerako ne bannyinaffe, n'osinziira awo n'ogenda n'ofuna omulimu. Olwaleero abaana ab'obuwala be basuza abaana abalenzi, tuswala okusuza bakoddomi baffe mu maka. Mukazi wattu n'okeera ng'okimanyi omwami wo waali ne mwannyoko waali waakola n'avaawo n'agenda n'akola. N'amuyita muko naye nga n'ebyamuko tebiriimu ate ng'omuko yasooka okwoza ebintu nga tannagenda ku mulimu, nga yakeera okwoza engoye nga tannagenda ku mulimu. Ekitiibwa n'owulira nga kiweddewo ewaka nga ggwe omukyala naye nga tolina kyakkola munno, tolina bw'onaamuleka kubeera bw'atyo. Abaana balenzi twefeeko. Abaana abalenzi mukimanye nti waliwo abantu abataagaliza bazadde bammwe nammwe abatabaagaliza. Mukimanye nti olumu temwandibadde bwe muti, omwandibadde musingako awo. Naye mugenda okuntuukirira nga bamaze okubavunza ng'okubazza engulu nnwana bulwanyi. Mufeeyo nnyo, essimu zange zibeerako.
nkubira ngamba Mulongo nze nga biganye ngenda kweza emyaka 35 siyina wadde ekintu kyendaga okujjako abaana benzadde mbawala ab'enjawulo besobola nakulabirira olowooza onaakulaakulana oli wa myaka 5 bagamba koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka kubanga obudde bukyali ongambe Mulongo nakola ku kino nagendako mu kampuni yenna manve n'enkola ne bampayiriza kino n'envaayo bannange bonna batandise okugaggawala be nali nabo bonna nze ndi emabega emirimu egyange gye giganye waakiri nnwana ne bansiba mukama wange bwannyombesa mpulira obusungu ne mpulira nga njagala mukuba kikonde obwo bwonna bulwadde muloota ebintu ne mubiyisaako amaaso waliwo omwana omu eyankubira bwe yali atandika okukola yatookera mu kirombe naye yankubira n'angamba Mulongo ndi mu kikuubo eno gye nkola naye nga ndoota nnyo ng'ate ndi mu kusima mu ssenyu mu kirombe ne mugamba ekyo kitegeeza kudda mabega oddireyo ddala gye watandikira musajja wattu ng'abibuusa amaaso kaakati nga ku dduuka kwakolera omukyala ayina omwana we gw'ayagala okuleeta omwana we omukulu naye nga bba yamugamba toleeta mutabani waffe oyo wano nnyinawo omukozi tumufunire ewalala kyeyakola ngaddira mu waleti y'omwana ng'ateekamu ssente omusajja yali agenda kusuubula nga ssente azikyusiza zitadde mu ddoola ng'ateekamu $4 omusajja agenda okubala okumanya omusajja oli naye omuntu nga bamuloze mukazi ye yamugamba ddamu obala $1 zeezo olabe nga ziwera naddamu n'azibala nga teziwera n'agamba $1 zange mukazi wange olyose n'oyogera ziriwa tukeberamu oyo mutabani we gw'oyita omuganzi gwe baleeta okukola kebera mu nsawo ye munaye nga bakebera ng'omwana bamusanga $1 yansanga wakaliga nzijjukira nali ndya katogo k'amatooke yansanga ndi mu kugamba obutula mu bugjeeko sibulya ekigambo ekyo mbu kyamusanyusa kuba naye yali tayagala butula nga bukaawa nnyo bwe yayingira n'atirika n'akaaba nangamba maama nze nakubirako essimu nga ndoose nga nzirayo okusima omusenyu nemugalindako mala okulya akamere buli lwona nyinyonnyola sijja kulya ate oli mu kukaaba mbalawo akamere kange nemugamba ku ssimu nakugamba ntya nangamba waŋŋamba kitegeeza kudda mabega nangamba era bangobye n'abinyumiza byonna nga bwe mbibagambye nangamba omukyala ye yagamba n'omwami nemugamba mu nnaku 3 olina okuba ng'ozze ku mulimu gwe era omusajja ajja kuyita era yaddayo omukazi omutabani we ne bamugoba infact yali yakatuukawo olunaku lumu yaddayo nga wayisewo ennaku nga 6 ng'omulenzi oli yakakola olunaku lumu enkeerako olwo lwe bamugoba lwe lwali olwokubiri ng'omusajja ekifo kimuvuddeko nga buli kimu akitegedde tugenderere abalokole baziyita vision bakuyita ku bikulirwa ebirooto ebyo balina ekigambo kye babyogeramu temubiyisaako maaso olwoota oli mu mpale nnyimpi olwoota osazeeko enviiri ozzeeyo mu kyalo oli mu kukumamu mu kufumba waka oli mu byonna ebyo kati ogatteko bino ebibatusiraanye ebyekikulu n'olota abasirikale ente nga zikugoba obuuka ogwa mu kinnya oguntu gwagala okukozesa kiringa mmwe mwenna abaana abo eddagala ne muloota ago agasola galinga ga vampaya waliwo obuzibu obw'amaanyi ennyo era nabayitanga ku rediyo muddemu mu nkubire tubula tusaba nnyo kunaaba batute abantu bamufune kunaaba oyo tajjaawo kale abamu sijja kyogerawo ekityo naye nze njagala nnyo okuwa ekituufu naye nga bamba munaaba ne batereera naye nze si munaaba nentereera wabula bwe munaaba ntegeera kiki ekyekise mu bulamu bwange ne kimazeeko emirembe nandaga ne bembadde nsuubira okuba abalungi ng'ate si balungi waliwo omukyala eyamunaaba ku makya mulirwana we n'amuleetera sukaali mu kibbawulo ng'amugamba bawala bange bazze ekiro tewabalabyeko bandeetedde ka sukaali kano nga sukaali yennyini yamuloose ekiro era nga sukaali yayiriddwamu eddagala lya kiragala omugenyi olwagenda n'atunuulira bw'ati sukaali nga bwe yamuloose ng'amaze okunaaba n'ambuuza nti Mulongo mukole ntya ne mubuulira bwe bamukola ne mubuulira n'ekyokukola ebigere ebyo ebireese omukyala n'olwekyo kiba kirungi n'otegeera kubanga bagamba ejjinja eryebikudde liba terikyakoona sooka weetegereze olabe embeera ojja kuwangula ekyokulala embeera togiwaliriza kugenda mangu nga si yakugenda mangu
Omuti ogusimbye oguleese emirandira bw'ogutema oba omala biseera guba gujja kuddamu guloke. So ng'ate emirandira gya wansi ogitakulayo n'okulaba nti nno gugwa nga teguleseeyo mulandira si kyangu. Totambulanga n'osuubira okugaggawalira mu lunaku olumu era tonkubiranga essimu. Mulekeraawo okulowooza nti obulwadde obukulumiddwa omwezi bugenda kuwonera mu nnaku 2 era tonkubiranga essimu. Njagala mugumiikiriza kyova olaba be tuyambyeko ne babeera obulungi. Nkugamba nkubira ombuulire gy'otereeredde. Bwe wabaawo alina ekizibu ng'ekikyo nange mmanyi ekyokukola. Ate omu atuula mu ddiiro ewamu n'atatereererawo kyokka n'asangawo n'abeebaza. Ate n'akomawo n'omulagirira ewalala ate n'atereera. Ewamu nakugamba Mulongo eno ssente zange baatutte za bwereere sina kye nafunyeeyo. N'omugamba munnange tuba tutaasa butaasa kunoonya nange ekituufu kyennyini mba sikikola ki mba sikimanyi. Bawuliriza abange temukwatibwanga obujja olw'okufuna kw'abaganda bammwe. Ne bwe mba mutambudde babiri nga muli ba mukwano munno n'akusooka okufuna nga tonnafuna tonakuwala Katonda y'aba abireese. Aba alina ensonga lwaki aba akireese. Bwe tutuuka ku mirimu gyaffe mwe abataagaliza bannammwe kufuna si gwaliwo okulaba ensobi za munno. Tolaga bantu nsobi za munno, leka abantu bazeerabire. Tokyayisa muntu, leka abantu bamwekyayire bo bennyini nga be balabye ensobi ze. Tolimirira muntu nti bw'onaamulimirira ggwe lw'onaafuna ogwo omulimo. Nedda era osobola omumulimirira n'otagufuna. Gwe kennyini atwala obudde ng'olaba ensobi z'abanno naffe tulaba ezizo. Kati mutuufu tuli ku mulimo gwe gumu oli gate keeper. Kati ate ekikuvumisa kiriina n'ekimuloopesa n'ekyagala bamugobe ogenda kukuuma geeti ate n'okuyonjooyonje. Tuli ba mulimo gwe gumu oli kashiya. Ssente tuzikola mu supermarket ne tugamba abantu mugende wali musasule tetunnayingirira mulimo gwo. Ekikuloopesa munno afulumyeko wabweru okkuba essimu oba okukola susu n'alwayo kiba kiki? Gwolowooza bw'onaamuloopa ng'oli mu supermarket gw'onaaba kiriina gw'onaaba sikaali gw'onaasitula obusero gw'onaabeera kashiya n'ofunamu ki? Olugambo omumwa guno ne gubanga omumwa ku mirimo gw'onyumya buli kimu oyo neggulo teyakoze anti n'alimba ati mulwadde ate nga si mulwadde. Mani lwaki tofa kubikukwatako? Buli lw'obanga olowooza okulumya omuntu omulala okumulemesa gy'akola okumumalako emirembe gamba musinga bakikoze ggwe. Buli lw'olowoozanga omuntu okumugobesa ku kalimu ako lowoozaamu abantu baalabirira. Abantu baaliisa. Buli lw'olaba akasajja n'okanyooma nga kalinga akatalina makulu manya kalina mukyala waako. Kyovula nsaba nnyo abakama baffe bwe mubanga mutuboggolera mukimanye nti naffe tuyina ate gye tubeera. Ne bw'oba oboggolera sikaali manya alina mukyala we alina n'abaana. Ne bw'oba oboggolera kiriina manya muntu mukulu era yajja kupakasa. Ne bw'oba oboggolera muvu mukyala gw'oguzeeko manvu manya muntu mukulu era apakasa. Nabadde ngula wali eddagala ly'eshanita jjo. Naliguze ku YAMAKA Mengo. Bw'ova ku YAMAKA obuwatyo waliwo omukyala atundirawo ebintu. Kati nabadde nvaamu ng'agamba bannange ani alina kyenji ow'N5000. Nenzijukira nti bwe nabadde nsasula paakingi y'e Mengo yabadde ya 200 nabawadde $1,000 ne bampa kyenji. Ne mugamba jangu nkuwe kyenji. Nengera nenzigulawo mmotoka nenzija mu ssente ne muwa kyenji wa 5000. N'agamba kino sikirabanga. Omuntu ow'emmotoka nodda kunze atunda amenvu ompe kyenji. N'angamba Mukama akikubalire. Ne mugamba kale. Ekyo mwabasuubira okukola ebisa. Ekisa tekitegeeza nti olina kugaba ssente. Tekitegeeza nti nno olina kuwa muntu kyakulya. Wabula ekyo ekitono ky'omuyambyeko ekibadde kimutawaanya oba omaze okukola ekisa. Olaba ne bw'oli makubo era oba omaze okukola ekisa. Ne bw'osanga omuntu ng'alemereddwa okwetikka n'omutikkako era oba omaze okukola ekisa. Era byonna Katonda abitubalira. N'osanga akaana kakaaba tekalina gye kalaga mukubo otyamu ye obadde okola kinsudde ssente n'okanoonyeza ne zibula zibadde mmeka 5 n'okakwata n'oga
nze bwe mbusanga nefuula mbu nzirabye wansi zino nzirabye kaweweera omutima nambika wanako nakasanga wano nga kasudde nusu 3 kagenda gula butto nenkagamba ate ndabyemu 5 kuba nayina kya 5 ebisatu sibira nekagamba nze noza 5 ate 2 konze 2 biryemu ekindaazi bana ebisatu bifuusemu 5 konze nze nfuusa nalaba nga sina ngeri gye ngenda kalimba nti nno ate ebisatu mbirabye ate ng'ebisatu sibirina nekagenda ku dduuka bambi oba owadde omubiri ogumu oba so emu essuubi ekisa ate n'okuyambibwa. Twagale bannaffe nga bwe tweyagala, tugabe tujja kuweebwa, tusaasire bajja kutusaasira, tulumirirwe bajja tulumirirwa, twagale naffe tujja kwagalwa. Nnyo kusinga bw'onaaba nga gw'oyagala ebyo byonna naye nga toyina ky'osobola kukola gwe muntu n'okimukolera ate n'alyoka akikola. Mu byonna tukulembeze nnyo Katonda, tusabe Katonda awa, Katonda ayanukula. Mulange yabadde Shamira aliwa jangu yabadde amaze okusibulukukaawo nga bali mu yirimu n'alyoka ngamba nti Katonda ayanukula nnyo dduwa y'omusiibi jangu otusabire dasaidi wano ndowooza Katonda ayanukula nnyo dduwa. Webale kusiiba hajati. Salamu alaikum. Alaikum salaam. Amanya gange nze namboza Shamira Mirembe. Ani yagamba nti Katonda ayanukula nnyo dduwa y'omusiibi? Nze. Kati tugamba abantu tusiibe, abasiraamu tusiibe, tusiibe nga bwe tusaala, nga bwe tusaba Mukama aggyewo this pandemic eya COVID-19. Bazadde baffe basobole okuddayo ku mirimu, bafune ssente, naffe tusobole okuddayo ku masomero. Musome. Waka wakola ki ng'ebyo tutubiwulira? Toyagala kubeera waka? Anti obeera ku ssomero otuuka oba nga tica alina kyagambye kati n'onyiga n'ogamba singa mbadde waka ate ne obeera ewaka ennyo neera okowaawo n'ogamba njagala kuddayo ku ssomero. Kati bwegala kuddayo ku ssomero? Kale tumira ku mikwano gyo. Abakusomero? Bonna b'oyina? Ntumirako Sharifa, Shifra, Shadia. Bonna basha? Si bonna. Hayat, Alaisan, Hayat. Somera mwe twali Bakatuliki? Ne Ashia. Bonna siwulidde mu linnya lya Kikatuliki? Gye balina ne mukwano gwange bamuyita Angel Gabriela. Naye gyali Mukatuliki. Naye batono. Ate ab'omunju abakola emirimu? Ntumirako Shanta Nantegeteesa. Oluki? Oluki. Shani Kisumuluzo. Ne Angel. Bushani Kisumuluzo. Weyeyita. Ne Angel. Netumirako ku ba Bridget. Ne ku Auntie. Ate baba Dokita? Ne ku Dokita. Ne ku Steven. Kale mwagenza okulima? Leero saagenze. Ate jjo? Eggulo twagenze. Mwali walimye wenkanawa? Twalimye katono enkuba yabadde etonnya. Enkya temwerabire ogenda okulima? Kale ogenze kusaala? Maria Nsimbi webale kulaba kooti YAMAKA. Irene mwebale kulaba. Hazihalu Ndawula, Assalamu alaikum. Agambye naye mami omuwala mwakuvumira kyokoze ne kyotakoze nakuvuma nga tewali nsonga. Hazihalu Ndawula munnange guma kyenabagambye mu programu yabadde ya lwakumeka Isaac twakula lwakumeka tewali lwakutaano nti kkiriza embeera eyo omuntu mumanyiire ogamba oyo bw'atyo banange kigenda kuwa emirembe. Nabagamba ebirowoozo bijja nnyo ng'ogenda okwebaka ne buli lwolowooza nga ekintu ng'olaba tekigenda kukyuka gamba that's gasiya ng'omutima gwo guteeka ku birala.
Munange olabye Jessica Namuyomba agambye weebale Mulongo ebigambo byo biŋŋumya era mbinzaamu amaanyi nze natandikako okusiiba era njagala nnyo naye emirimu mingi teginsobozesa kusiiba. Oli mutuufu. Nakiganda Lydia weebale kuwuliriza onagambye Mama Mulongo tetumanyi kye tuli kuwa tewali nsaba kimu mubeere bulungi mubeere mirembe mulinzijukiranga sikolerera kusiimibwa era naawe tokolereranga okusiimibwa wabula lw'olisiimibwa ate olisanyuka nnyo kuba oliba tokisuubira naye lw'oliba okolerera okusiimwa ate n'otasiimwa ojja kunyiiga nnyo era ojja kwetamwa okusiimwa ojja kwetamwa okuyamba. Yamba nga tofaayo era kola nga tosuubira payback era yamba nnyo. Ekyensaba ekirala obbagamba buli lw'obanga mu mbeera ekulemeredde kuba embeera zaawukana waliwo embeera ezitowa n'ezitowa n'owulira mu butuufu ng'ekutuddemu kkiriza Katonda waali mu ggulu omugambe that good Lord who fought me last time will fight for me this time. That same God oba Allah who made it last time will still make it this time. Lowooza nnyo ku buzibu obulala bwe wali oyiseemu ogambe nti olaba Katonda yampisa mu buzibu buli ne buno ŋŋenda kubuyita mubaamu n'ekyo ekigambo mu mutima. Nze kati moment mu bulamu bwange gye nzijukira lwe lunaku lwenna abavubuka lwe baafa nti live alone abavubuka naye n'obulamu bwange bwennyini nagamba omuntu afa bw'ati natandika okulya nga mpulira laavu akaaba mpulira bagamba azirise naye nga sobalidde okwekyusa mpulira bagamba oxygen mpulira bagamba pressure droppings naye nga mbiwulira nagamba nga kimu Mukama kino sikituukangamu naye mmanyi siyinza kufiira ku gino myaka era kati buli kizibu kyenfuna ngamba Katonda eyampisa mu lutalo luli ne lunagenda kulumpisaamu. Genda okulaba ng'ekigambo kinzizizaamu amaanyi era nga mpangudde. Okukaaba tekirina mutawaana weggalire mu kisenge kyotuliko okaabe naye ate okukaaba ennyo oba onnyiiza kaaba situka tambula okugwa wansi si musango era sigunenyeza muntu naye okugaana okuyimukawo nkunenya ggwe omulabi wange w'ekkooti y'amaka yimuka tambula tolinda agenda kusiisiitiriza ojja okigerageranye ffe abazadde abakyala omwana bw'agwa wali n'akaaba nnyo n'otunula eno genda okulaba nga akulingiza tomuliika ng'ayimukawo naye kasita agwa wansi nawe nojja mama kabebi ayinza okukaabirira amaziga yenna n'eminyira egibadde teginnaba kujja gyonna negijja n'alyoka alaga mbu nno agudde nnyo n'olwekyo nze omuwuliza nga ow'ekkooti y'amaka gwa yimuka tambula njagala oŋŋambeko kimu nti Mulongo nkwataako Mulongo mpeereza omukono gwegwo omukono gwe ngenda okukusitula era ndi willing ogusitula nga siina bwe nkuyita ndi willing okukukwata nkugambe kwata ku kugulu yimuka tugende tokkiriza kuva ku mulamu waffe singa twava dda ne ku mirimu gye tukolera ne gw'osese naye ninatuuka okugamba ye bannange buli ajja wano abuuza Mulongo omuntu yajjirwa naye ng'ate emisana ayogera naawe bulungi tulabye ebinene nze muganda wammwe ndabye ebinene naye Katonda gwe nsinza mulamu era tuwangula. Nakafeero Sheila weebale kulaba Robina Nakinobe weebale kulaba onangambye Mulongo step mother waffe atumazeeko emirembe yakatuttamu muganda waffe ono atuuse n'okutta ate nga mubi ono atuuse okutta nga tulina okuddako emabega wano nzijukizza n'okubuulirira ffe abazadde abalina abaana baffe abaali bafudde ng'enfa gye bafuddemu tete nga mutuufu ogiraba si ntuufu ombuuliranga ne tufulumya olumbe kiringa abalina abantu abaali beetuzeeko bananga okwetuga temulowooza nti bwavu bwe buleeta okwetuga oba ebirowoozo ebingi singa bwe kyali singa buli lunaku mu Uganda abantu beetuga bawera 1,000 kuba abaavu tuli bangi abalina ebirowoozo tuli bangi okwetuga ebanfuuyirizi buba bulwadde era obusengulirwa ddala era obukolebwako emikolo
Tracy Nabanja mwebale kulaba ali Saudi Arabia. Silvia Namulindwa mwebale kubeerako. Alinyikira Kevin mwebale kubeera kagambye tweyanziza Mulongo webale okutugumya tweyanziza luno lutalo lwennyini lwe tulimu olwa COVID. Nze COVID alina okusanga nga ndi mulamu ate nze sijja kulwala COVID wadde okufiirwa omuntu olwa COVID. Kyovula nabagamba luli ku Friday gwanaatiitirira COVID ono embeera n'ekutwala ffe tujja kusigala tugenda mu maaso. Tewali kawunga ewaka, tewali mmere gamba Mulongo yatugambye ffe tulina okulwana okulaba nga COVID awedde. Kati we banaatuta okugenda okukola nga tegwe wafiira mu COVID. Olaba bwe tukuleka nga tukuziise ate tubaziikana tetugenda na kubaziika mu aba COVID kubanga ffe tetukkirizibwa kutambula. Nga tubaziika ngamba wano abaana bayi nga tebaagala kumira ddagala nti nze mmira eddagala ne kati nze ndi mulwadde. Nze simanyi kwekubagiza simanyi ki eddagala lyange ndimira bulungi nempona ne mbagamba abo bashamira nga tebaagala kumira ddagala bashanta ndi w'osigala ng'olwadde gw'omanyi. Nze sirina mpeka eŋŋaana kumira. Omusawo eyaŋŋamba nti naye Mulongo tukkuba empiso tulinga abakuba ku kiti ne mubuuza bwe nnaakugamba nti nno ndeka onaandeka bwe nnaakugamba nti mpola onaakyusaamu kati sigenda kunyega. Nze sinyega musawo ne bw'aba nfumita kuba mmanyi ne bwe nnaamugamba nti mpola tagenda kendeeza ne bwe nnaamugamba nti tonkuba agenda kunkuba. Kati nze nga mbonaabona naawe nze ngenda na binzimba empiso tezinzimba. Masitula ngambye naye jjajja mukyala ebigambo byo sibikkuta bambi. Ono agambye ati aye batugambye tubulya memorandum. Ekikulu minisita wa protoferiyo nyina nabadde njagala bataano naye ekifo mukyesoose nnyo. Manifesto memorandum nze nja okukola ne bano bapulezidenti si bannange bakyenkana tulina kituteesaako nga bwe tugenda okuteesa ku flood. Kati njagala okusookera ku memorandum gyenja okusookerako ey'okutunda amazzi gano aga floodings aga Lake Victoria ne South Sudan eyo Egypt ensi enkalu ezo. Ministry eyo ngenda kugiwa Flora njiwe neriri erinnya ezzibu li Alupa Aswede njiwaani mwesaani mujje mwesooka ebifo saagala mugambe nno mami yagaba ebifo ng'abigabira abantu abalala ng'afuuse pulezidenti mukulike eyo ku mulimu. Assalamu alaikum. Njagala kagamba manifesto yange nteeka biki mu manifesto saani njogerera awo ne bw'otajja eno teekamu ki amalwaliro amasomero aga gavumenti nga nze mbaweerera oba aga private. Ekirala kyemwagala mbakolere nga mweyagala mu nsi yammwe. Kale tabani wenka sitayogera ngenda oyagala mukyere ku ssomero nga mulya mukyere. Kale mujja kuleeta ebirowoozo byammwe mwenna. Nakazi Mary Kintu agambye nze wano tuliwo babiri naye madaamu ye yatulalikirawo titajja kukola era tukola nga bwe kyetaagisa naye Mukama akitubalire. Amiina. Howahi webale kuliza agambye thank you much for your advice Mulongo. Ono agambye naye Mulongo singa ojja buli lunaku naawe ebigambo byo tebikutika bambi. Namukisa Sandra agambye era sikyasobola kulaba live mami anti ndi mu kisiibo kyekinkola. Thanks for encouraging us always. May God bless you. Webale bambi. Robina Nakinobe agambye bambi yabadde asaasira mboozi ya mwana oli taata gwe ya rapinga. Jom Sabdu agambye Mulongo tukubye akavulu ka studio kati kampulirize ebbaluwa nange ya studio no ya COVID tujja kuddayo eri. Fatia Bengo agambye webale kuwuliriza agambye Mulongo nzijukiriza bwe nafumbira taata wange muwoga akaawa n'obutula katunkuma bambi n'abuuza mama Ashirafu naawe bino bye walidde bambi embeera yonna tujja kugiyitamu. Kyova olaba nze saagala nnyo
tulemerenga mu byayita nga tulowooza nti twazaalibwa baavu tulina kubeera baavu. Nedda, tujja kunaaba, tujja kutukula, tujja kushayininga, tujja kuba bantu balungi. Naye kyemba nsaba musonyiwenga, kyekintu mutambulenga nakyo. Kanoni njagala yakitugamba nange nkibagambye, tusonyiwenga tusobole okwerabira n'okutukula tulyoke tulabe mu maaso gye tulaga. Nakali owa Shamimu weebale kuwuliriza. Kobusinge Mariam weebale kuwuliriza. Patricia Natasha, Aisha Chobutungi weebale kuwuliriza. Bambi Nambazira Immaculate, comments zammwe nziraba nnungi. Reste Imecoxi, Nyonga Benita Butterfly weebale kuwuliriza. Aisha Nakawoya, gwe muwala nakugambye nfunire erinnya lya naligamba Friday, erinnya ly'okugundi tolifunanga. Nasamba Diana Nana, ogamba otya mukwano? Nandudu Mire, ogamba otya? Nampiima Agnes. Kemi Kaitesi agambye Kemi, Mulongo brother wange abonyaabonyezza mukazi we mu lockdown eno, naye Mukama Katonda ataase omukyala aleme kunoba kuba ekisajja kiyina emputtu mu kifo ky'okuyita mukyala waakyo nti jangu tuzanye ludo ate kiyita mukozi. Kyokka n'oteebereza ono muganda we yakompuleyininze. Kibula nze nabagamba nti ne bwe nasomesanga abaana ab'obuwala ne mbalemerako nnyo ng'abalenzi tebasomeseddwa tubanga abooza nga twanika mu ttaka. Kale imagine muganda we yennyini okuba nti yakukompuleyiningako bw'ati. Limba basajja bano olumu bafuna empisa nga baavu naye kasita bafuna ku ssente n'atandika okuboggola, olwo emmere tekyawooma ey'ewaka, olwo ennyumba eddugala. Amaziga g'abakyala gano gajja kubagoberera. Abaana b'abandi bagumira ennaku yammwe n'obwavu bwammwe n'obugwagwa bwammwe, naye okulinga okufuna ssente mubasasuza bakyala balala. Muno talina mirembe waka, toyina kyomuwa, okumwagala tosobola, obula n'atuulaawo ng'atudde lw'abaana. Mulimba abasajja, bakazi bano beerekereza bingi. Emirimu gyokka gy'akola mu makaago ne bw'aba mukozi ng'ogimusasula n'owaana by'atayagala. Wano nabagamba wa mwaka gwali guwedde, muli emmere mu wooteeri n'ogaba ne ttiipu n'ogiwa weyita, naye mukyala we wakaddiri wali omuwadde ttiipu nti weebale kufumba. Kaka ssente koogaba eri ne bakuyita omugagga ng'ewaka abeewuwo balya nfuufu. Mulimba, ndowooza mu kaseera kano muyize nti bakyala bammwe be bannambeemu b'emikwano gyammwe, abalala gye mwanyweranga omwenge baliwa. Mulimba nnyo nammwe, wamma weebale kubeerawo ku lwa mulamu wo. Remi Kayitesa oli wanjawulo, big up, Katonda akikubalire. Kigiri Mpiina Nabuuma agambye ko Mulongo sikulimba abaami banyiiza nnyo mu lockdown kuba baali bamanyi abaami nti bamalako, naye bannange luno bw'atyo bw'agambye. Erinnya liri ne Kambwere eryanzibuwalidde. Asla Alpa, Muwonge Ezira agambye toyanziza nnyo maama. Patricia Natasha, Venice Randaz agambye Mulongo Sarah weebale kutubuulirira, weebale kubuulirira baana bo. Amiina. Esther weebale ssebo, mwebale kulaba. Ismail Boogere obadde ombuzeeko mukwano, agambye thanks for the advice ma'am, awo tuddamu amaanyi ne tukola nga tuyina essuubi. Elizabeth Nantongo, maama weebale butatukyawa. Mulongo kyogamba kituufu, ebintu ebyo bingi. Jacqueline Uganda weebale kubeerako. Nanteza Hadija, Franka Witonze, Nanteza Aisha, Flora, Kava Rita, Aleni Chuti, Muwonge Ezra, Abia, Abora, Muhammadi Hajara, Naruoga Betty, Kobusinge Mariamu, Halima Hama, Joyce Oman, Princess Olivia, Ruth Harriet Musana, nembuuza ku Nakirija Sauda, nembuuza ku Rose, Irene Nakigozi, Nteza Justin, Nansereko Shami, ne Nanteza Aisha, ne Nabunje Rose. Kuliko message egamba nti Mulongo tulina jjajja waffe yagamba enda ya maama waffe teribeera bulungi, naye Mulongo ndaba ng'ekituukirira kuba buli muganda waffe akola n'atandika okufuna bwadda mu kyalo ng'atandika okunywa omwenge ate tadda Kampala. Ekyo yakiteeka mu luggya.
batera obiteeka mu pipa ze mulembekamu amazzi basizaagalawo, n'ekirala batera okiteeka mu kiyungu mwe muba mugenda okufumba kuba teri akyala waka n'atalya ku mmere eyo. Bivaawo lwakuba atajjanjabya ebintu ebyo musajja mukadde yakoowa, namugamba tozzaayo bintu yagaana. Yaŋŋambye aba yabitaddewo, kyaba yagaliza ono gwe yakiteereddewo bwe njagala abeere. Ne mwegayirira ne mugamba nze njagala bano babeere bulungi. N'aŋŋamba bw'anaddayo n'aleeta ebyo era nga mukomawo nze nvumula lumu. Babikola. Kiringa n'oyo omukyala gwe nabagamba yakwatira nazaala we mu nnimiro. Era naye twakozesa mwami oyo. Naye nga teweeraliikirira nkubira essimu yange mbuulireko, nja kuba nkubuulira ekyokkola. Joyce Omaani mwebale kulaba, Safina Nabbowa mwebale kubeerako, Namubiru Teddy mwebale kuwuliriza, Bashira Muhammadi mwebale kuwuliriza, Nansamba Latifa agambye ffe studio gye twagala. Kabarita studio tujja gibaterangawo yokka nga nze siriiwo nga nze ndi ku mulimu, anti yo gye mwagala. Nakabuye Aisha Ali agambye nasigaliza kusaba Mukama kunkuumira n'okusingira ddala n'abanzaala kubanga yeggwe maama gwe sisuubira bambi. Amesagi kwankakwasa ennaku. Assalamu alaikum Aisha Nakabuye, ate oba maama wange. Nange mbeera bwetyo. Mbeera bwe kuyitirirangako ofunange wantu we weekwata. Wendi financially siri stable, sobola kuyamba financially. Ne bw'oba olina akasente akasobola okweyamba, sobola okulwanirirako. Tulina kuba bagagga, tulina kubeera bafunyi, tulina okuba n'emirembe mu mutima. Sigenda kukkiriza muntu amalako omuntu wange eddembe yenna, kabeere mwami kabeere mukyala. Enva olumu saagala kusoma message. Nampija Sharon agambye mukwano mulongo, thanks olw'ebigambo byo bituzaamu amaanyi. Mukwano abroad, can't call you direct. Simanyi we nsobola kufunira mukwano. I need your advice. Ebirowoozo bya kunzita. Nampija Sharon tukkiriza birowoozo kutta. Essimu zange ekikulu wano lwaki saagala muyiseeko kizibu. Bano bennyini olumu ababeerako muyinza okubaamu akumanyi n'akugeya. Nze ndiyabika mu mutima ebizibu by'abantu naye nga sibikiriza kusaasaana. Singa ngamba muteeke kuno naye nze mmanyi era muffe mubaamu abatali balungi. Sobola nga njagala ayina ekizibu kye kikuli ku mutima, mpeereza ku 071 3 3 ekizibu kyo nja kuba nkitegeera nzekka era nja kukubira ku ssimu eyo gy'oba okiweerezaako oba nkuddemu. 071 3 3 wabula okunkubira obukubizi ng'onneetaaga ze ssimu z'olaba ku screen awo. Esooka eri 075 2 10 11 13. Endala eri 077 6 10 11 15. Siri ku Facebook, Mulongo Babirye Sarah, siri ku Facebook, siri ku Twitter, siri ku Instagram. I'm not on any social media platform. Ndi ku YouTube kwokka. Era kw'oba olina okunfunira. Ekizibu kyo nkiddamu bwe mba nkisobola, bwe mba kisobola mba sisobola kukiddamu. Nantembo Hidaya mwebale kuwuliriza, tiimu Mulongo Babirye Sarah UAE mwebale kubeerako. BBB agambye Mulongo nze naguma webale. Mwebale abagumira mu programu ewedde. Akutulugunyonyoza ebintu ebiva kuno paka eri. Omutima gugambe gwe mutima gwa Mulongo tuoze ebintu bino tubimale tugende twebake. Ne bwe tutabyoza era tulina okubyoza. Olabe bwe siikulonde mu paalamenti yange ngenda okugaba ebifo. Olaba nze nyina ne bye ndowoozaako nga neebase n'engoloka ne mbiwandiika. Ngenda gaba ebifo ebiyitirivu bye mutamanyi na muwendo. Nakirijja Sauda mwebale kubeerako, Mirembe Amexi, Florence Nakalegga, Girimpina Nabuuma, Jacqueline Uganda, Babirye Ruthi, Diana Chika, Nyonga Benita Butterfly, Lumansi Claire, Sharifa 1400, Naluwoza Hafswa, Jackie Mukowu agambye yino novena ey'amaanyi eya Yezu omuto ogisaba ku nnaku 9 ku ssaawa 9. Bambi oba agituweereza wano naalizeemu ne ngibasomera. Bannange agiweereza naye ggwayo
mwana gwe nga weebale kuba na mutima mulungi naye nga ey'okwebaza teriiko tubeeremu egamba Yezu eyagamba nti saba oliweebwa noonya olizuula konkona oliggulwawo nga mpita mu kwegayirira ewa maama Biikira Mariya omutuukirivu asinga nkonkona noonya era nsaba owulire mu ssaala yange eno bye nkusaba nga woyogera ebyetaago byo bw'omala ebyetaago byo ng'ogamba Yezu eyagamba nti kye munaasaba kitange mu linnya lyange ajja kukibawa nga mpita mu kwegayirira ewa maama Biikira Mariya omutuukirivu asinga nkusaba n'obuwombeefu mu linnya lya kitaffe ompe mu bwangu bye nkusaba mu ssaala yange eno era oyogere ebyetaago byo oddemu egambe Yesu eyagamba nti eggulu n'ensi biriggwaawo naye ekigambo kyo tekiriggwaawo nga mpita mu kwegayirira ewa Biikira Mariya maama omutuukirivu asinga nzikiriza nti bye nkusabye mu ssaala ojja kubimpa awo n'oyogera ebyetaago byo weebale nnyo Jacqueline Mukoowu naye okwebaza tekuliiko kubanga okwebaza gye kuli emabega nga kugamba nti nzikiriza nti byensabye ojja obimpadde era natendanga erinnya lyo Yezu n'ebirala weebale bambi Jalia Nakabuye mwebale kulaba Allen Chuti Fatuma Kadera Fatia Bengo Nava Caroline nembuuza ku Shamalale Abigail nembuuza ku Namatovu Hanifa Nanteza Aisha Joyce Oman Sarah Alisal weebale kuwuliriza Salima Shami weebale kuwuliriza ngambye Mulongo drop me your numbers please esimu zange zezo ku screen eziriko naye ng'esooka eri 075 2 10 11 13 ne 077 6 10 11 15 ne SMS simu yange ya SMS tebagikubako yeye ebizibu ddala ey'ekyama SMS n'owandiika bulungi n'ekisoma n'enkuddamu eri 071 Nansamba Agnes maama olunaku nabeeranga wano ngambawo ebigambo ebizaamu amaanyi tebagala ngende Nanteza Aisha mwebale kubeerako Flora agambye Mulongo bale kutubuulira mukwano lwakuba abantu abamu bakuwuliriza era bakwagala nnyo naye ebigambo byo babirekaawo we babiwuliridde ndowooza okirabye agambye nti Mulongo tulina obuzibu olw'okutuba olw'amawanga gaffe ebyo nabisomesaako abantu abakyaba olw'amawanga n'eddiini munange mwayita dda mwakoma nosanga oli musiraamu ng'agamba nze saagala mukafiiri naye ng'akyogera yakasiramukira emyaka 9 awooza saagala mukafiiri nga ne nnyina amuzaala ne kitaawe bakatuliki ng'olumu nnyina amuzaala ne waba musiraamu ne kitaawe amuzaala nga musiraamu naye nga bajjajjaabe bonna bakatuliki naye ng'ali katuuti avuma omukafiiri n'omutunuulira n'ogira omubuuza ekigambo bukafiiri kyeki egambo obireka bulesa ate munaye bw'oba olezeka bebiko bwe kakwonoonera otuga akatuge era oyonja n'ozza ku mubiri gwennyini gwe kayonoonyeeko kale nsembayo nga mbasaba ebigambo bino tulekeraawo okulowooleza mu bantu abalala okutuyamba tulekeraawo okunyiiganga ng'abantu be tulowoolerezaamu tebatuyambye gwani agambye ondowoolerezeemu nze aniiwo gwani akulowoozesa nti nze nnyina ekisobola okukuyamba tulekeraawo okulowoolereza abantu noga kankubire baaba essimu yagenda okunnyamba baaba gw'okubira alina ebizibu bye by'otamanyi byatannaba nakunnyonnyolako teri muntu akola ng'azikola kuziwa mulala buli omu akola kwebeezaawo lwekyo bw'oba ng'ofunye omukisa n'omukubira ng'omusaba obuyambi n'atakuyamba yogera bitono si ggwe ozimukolera si ggwe ozimuterekera olumu oyinza n'ozimusuubiramu nti aziyina nga tazirina omuntu bw'aba akuyambye yissa emikono mu maaso bw'aba takuyambye tomufuukira kizibu togenda ng'omulangira togenda ng'omwogerera togenda ng'erinnya oliwanda lulusu n'omwogerako n'ebitasaanya abantu ne batuuka n'okubuuza nti owaayo oli yakukola ki ate nga toyinza kwogera n'ogamba nti yankola kino essuubi mulijje mu bantu abalala obwavu mpologoma bw'oterwanako ekulya gwe kennyini olina okwejja mu bwavu okwejja mu bizibu byo nga tonnaba kulowooleza mu muntu mulala wano abantu balina culture egamba nti balandiza kimeze
abantu bajja kwanguyirwa kukuyambako ng'olina w'otuuse naye tebajja kwanguyirwa kukuyamba nga bakuggira ddala mu kinnya. Twongere okusabira ensi yaffe. Tukyali ku covid, amataba mangi, ennyumba zikulukuta, abantu baavu, abantu balwadde. Twerabidde nti Uganda ebadde efiirwa abantu nga ne covid tannajja. Bannange abantu abo bakyafa. Omusujja gw'ensiri gukyaliyo. Mwewala covid mumwewaze bulungi naye ate malaria ali mu kutta abantu abayitirivu. Ne batuuka okutwala emirambo gikebera nga tegirina covid naye nga gifudde malaria. Twewala obulwadde obulala, tusigale nga twekuuma ate tube nga twagala n'okusaba Katonda buli omu gwasinza. Maidini Kabale Bugonzi, Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Mbagaliza birungi byereere. Sinkana olunaku oluddako inshallah. Assalamu alaikum. Ramadhani Mubaraka. Naye mbagamba lockdown Karim. Bye bye.